kabadde kawanvu nga nkubuzeeko ogamba otya. Nze Judith Kawesi Namulema ku J Media konsanga, ku Judith Kawesi Troko Makeup Artist ku Facebook konsanga, ku TikTok era nayo gye tuli nga J Media. Kale mbabuuzaako bingi ebibadde bitambula, bingi ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Obiraba otya eyo side? Nange mbiraba lwange, naye kale tekigaana bulamu kugenda mu maaso. Nkomyewo ne Pastor James oba Mr. James Muwasi. Bingi era bye tugenda okwogerako, naye ku mulundi guli tulina we twakoma yakyogera n'ekimugaana nemugaana nedda ssebo kijja kulabika bubi ng'abantu abo bakuba ate nga nange ngwa mu ttuluba eryo ng'agamba mbu wenkomawo ngenda kutandikira kugawala agali mu kyaki agatafumbirwa koze nedda Tereza ku baana abawala nti nedda agawala konze lwaki ogayita gawala era twayawukana tetukanyiza konze lwaki ogayita gawala tina nti gabeera konze nedda baana bawala naye kale ye alina ensonga ze lwaki akiyita bw'atyo naye nze okulwange baana bawala. Tambula nange ndi ne Mr. James. Akaseera kawanvu. Kawanvu. Ogamba otya se? Gyendi bambi. Ngamba mutya. Gy'obulidde bannange. Tubaddeyo. Bali batya abakukuuma? Balungi. Bannange bakulabirira. Bandabirira. Kyokka King. Buli wajja wano nno ndabira ddala King. Banna. Anti oyambala ekyobwa King. Okiwulira? Nkiwulira. Nebaza Mukama olwakyo. Amiina. Bingi ebigenda mu maaso. Obiraba otya ebigenda mu maaso mu ggwanga? Birina okugenda mu maaso. Ekireeta enjawulo nti waliwo abantu abamu nga tebalina kyenagamba predictions, tebapredictinga future. Naye kati ffe ebimu bigenda okubeerawo ng'olidi tubadde tubisuubira nga si kipya, tebitugwako bugwi nga kyambika. Bayibuli egamba nti bireme bagwako ng'ekyambika. Ekyambika kyekintu ekitukugwako unprepared. Naye kaakati ffe omanya nti kino kisobola okubeerawo ne kino kisobola okubeerawo, so kaakati totya nnyo nga kibaddewo. So kati nze ebibeerawo mu ggwanga siraba bipya. Bamenya abantu amayumba gaabwe si kipya. Mbeera nti predictinga nti naye olunaku lusobola okukya kino ne kibeerawo. Kaakati nno nafunye nkiyita kizibu kiyite ki? Buli kintu akituukawo bwe paba essimu Judy bw'oddamu okusisinkana omusajja w'oyo mubuuze ku nsonga eno nene yatuuseewo, ani mukyamu ani mutuufu. Ensonga zizi walaba amawulire ago Sezale yagenda n'alumba mukamwana wakalabako akatambi nga Sezale akaayana Akramu nze nakuweerera nakulabira mukazi olwaki ampisaamu amaaso biki oba eyo ogundi wagiraba akatabi wakalaba bulungi? Yalaba ekyefaananyiriza. Sezala yagenda ku dduuka mukamwana w'akolera. Mukamwana n'agamba Sezala agenda muyitira poliisi. Ensonga abeewuubako nnyo. Sezala nga ye agamba yeetaaga ssente agende mu ddwaliro alina kansa. Kaakati nga mukamwana ne bbaawe mutabani wa Sezala kiringa ekiraga nti tebaagala kulabirira oba muzeeyi. Kati muzeeyi yakaayana agamba onzizeemu bubi nnyo mukazi gwe, oli nze ndi Sezaalawo. Akramu ye mutabani we ng'agamba Akramu yanzibako miliyoni 10. N'edduuka lino nze nalikola ki? Nze nalitandika nze namuwa ssente bwe bityo. Kati oli bwe yalaba situation bwetyo n'ankubira. Agamba Judy woddamu osanga omusajja w'oyo. Atubuulire mu nsonga eno ani mukyamu ani mutuufu. Mukamwana versus Sezaala omutabani abiri wakati awo.
n'aliwadde abantu amagezi kubanga ayinza okuba abalina ekizibu bwe kityo so omu yekka oyo, naye mbawa amagezi nti waliwo ebintu by'oteeka okuyiga n'okukola okwewala ekyo ekyatuuka ku musajja mukulu obutakutuukako. Kati musajja mukulu teyamanya butya bw'ayinza okukaddiwa. Buli lw'otobeera prepared n'obukadde bwo n'obusuubira mu baana n'obusuubira mu bazzukulu, ebyo bye bizibu by'otuukako. Era abantu bangi nnyo abali mu kategore eyo nga ye amanyi nti yateeka investment mu baana be yasobola okubeera obulungi, naye ekyo bwe tuba tusomesa abantu tukikuggiramu ddala obutabeera na ssuubi olw'okuba oweeredde omwana wo nti ali kusasula, olw'okuba nti omwana we alibeera bulungi nti naawe olibeera bulungi. Ne tukuyigiriza engeri ggwe gye weetereereza obulamu n'obeera bulungi, abaana ne babeera bulungi, naye nga ne bwe bajja eno naawe muzeeyi oli bulungi, ng'era osobola n'ogamba mwana wange twala miliyoni zino 5 mugende muli olunaku, nga toli awo nti oliwo okusabiriza baana. Abakadde abamu tebamanyi kwetegekera bukadde bwabwe, bo oluweerera abaana school fees ne balowooza nti kiwedde, nze nategeka. Naye tulabyeko omwana ono bw'omala omuteekamu oba ssente akuze, ate naye afunye amaka ag'okulabirira. Kitegeeza taata alina mukazi we, maama alina bbaawe, nange ate nfunye mukyala wange ne mukyala wange afunye bbaawe. Kati ate tetulina kutunuulira bali, ensonga lwaki Bayibuli etugamba nti kyonoovanga oleka taatawo ne maama wo n'ogenda n'obeera ne mukazi wo, olwo muli omubiri gumu, tokyali mubiri gumu na maama na taata. Kati biri ebizibu by'abazadde bya luvannyuma. Mubikola oluusi mmwe ebyammwe bikoze eki? Biwedde. So kakati taata babanga yakwata buli kaayina n'akawa omwana, omuwala oyo simunenya n'aka, kubanga y'ebyo tabimanyi. Ye alaba bbaawe bwe bali mu kuzimba obulamu, balina bizinesi yaabwe gye bali mu kutambuza. Ye ggwe ekyokubanga wamuweerera, gwe wamuwa ennyumba we basula, gwe wamuwa kapito, ono omuwala tabimanyi. So kakati taata, bataata beetaaga okusomesa. Olina omulimu gw'okola, oli eyo okuze, naye buli kasente k'ofuna weewanika oyinvestinga mu baana okusukka bwe walikoze. Kati nze njawuzaamu obusobozi bwange bwe nnyina nteeka mu baana ekigwanidde, ate ne mmanya nti nsigazaawo kyentegeka ekirinnyamba mu biseera byange eby'omu maaso. So siga nti nga bwe ndabiridde abaana nze kambateeke waggulu, nze kiri mmala. Era ntera okugamba abantu mu bizinesi tetukola lw'abaana. Neriya ekyo nno omuntu ayinza okugamba ffe tukolera abaana, nze nedda, si kyenkolerera kirala. Kati mwe abalina endowooza eyo nti ggwe buli kyokola okolera abaana, era oteeka okufuna ebizibu ebyo. Gwokolerera ki? Kyogamba singa saazaala saalikoze, nkuweera abantu abagagga nga tebazadde, kyogamba tebakola, tebazimba mayumba. Kati nyinza okugamba nti nzimba lw'abaana, nkuweera abatalina baana nga bagayina agasinga agaffe. Mpaayo bangamba ne pulezidenti wa Sudan eyakavaako talina mwana, kati olowooza alina bugagga bwenkana ki? Twafiirwa wano gavana wa Bank of Uganda, nze mmanyi faamu ye wano ku lw'ebbombo kuliko ebizimbe, alina ebizimbe mu Kampala, yaleka omwana teyakola, si yabadde gavana wa banka? Yakola. Bangamba nti ne yali sipiika Rebecca Kadaga, ago siga kakasa naye nga baga nti talina biological child, naye mugagga. So kakati motivation yaffe etuleetera okukola si baana. Ne bwe saali badde nabo n'alikoze. Nekitegedde kati abamu mmwe mwaleka okukola
oba mukola ng'omenyeka naye ng'ekikuli mu bwongo omenyeka lw'abaana naye nze mmenyeka lwa assignment nti Katonda bwe yatonda Adamu bye yamugamba era yali abigamba nze bwe yamala omutonda n'amuwa assignment genda mu nsi girabirire fuga bino fuga olukalu fuga ennyanja fuga buli kimu fuga ebisolo tuli ku assignment okulabirira estate ya Katonda gye yatukwasa tulabirire ebigirimu kati mu nsonga eyo gwe mukamwana tomusalidde musango talina buzibu taata ye mukyamu kale kaakati waliwo endala waliwo gye watandise naye yabawala ge wayisagawala nkyamalayo bintu by'abaana abantu baagala ansa ensonga zibadde bbiri kaakati amawulire gabadde eggulo ku Bukedde abafumbo batabuse paka ku poliisi abafumbo we batabuka omwami n'asiba ebintu bye paka wa maama we n'ebyomunju byonna ensonga omwami ensonga omukyala yateekawo time table kwalina okufunira ensonga z'omu maka omwami ye ayagala buli lunaku omukyala amugamba ekitasoboka kyeki mu wiiki ojja kundabako omulundi gumu omwami ye n'abisiba nadda ewa nnyina obufumbo ne buggwawo era oli nankubira nagamba Jude Mr. James oyo yayogerako ku nsonku ba mamizi boy kati ekyo muyambe tuyambe obutubuuliza atuwe ansa omukazi ye mukyamu oba omusajja ebintu bisesa nze kankube watandise okufuna bafaani bonna batuufu infact nze ndi kansala mu bintu ebyo ebyekitanda nina amasomo mangi ag'obuliri aga famire kati abantu abo bonna batuufu omukyala mutuufu n'omwami mutuufu naye ekyenjawulo ekiriwo nti omukyala teyayiga byateekeddwa kukola n'omwami si muyigirize mu ebyo byateekwa kukola bwe tuba tuyigiriza omukyala ebyobukyala ate ne tuyigiriza omukyala embeera z'omwami eby'omwami n'omwami tumuyigiriza eby'omwami ate era omwami ne tumuyigiriza n'ebyomukyala bw'ali ekikula kye nga bwe kiri kakati waliwo ekintu kye tuyita a need and a want obyawula a want and a need nyinza okugamba man does not need sex omusajja sex si kyetaago kye wabula ayina want a need ekyetaago kigumiikiriza ekyetaago kisobola okulinda naye if you want abasajja bawantinga sex naawo bw'aba ayagala bakola ki aba ayagala kakati omukazi oba olina okusitaadinga ekitonde ekisajja nti ono si wakuwembeekereza ate abakyala they don't want sex they need sex kyobula ffe tulinda mwe mulinda era n'okukwana ayinza okuba omukwanira ebbanga n'akusuubiza nti kiribaawo baaga bweriti naye nga ye talina buzibu ku kyo naye gwe oba oyagala awo so kakati omusajja bagamba nti nze ŋŋumiikiriza ŋŋumiikirize mmanyi ali ku sigiri ali ku muliro so siga nti mukakkamu nti nno kirungi gyali nedda kati bw'obiyiga ebyo otandika okumanya bw'okwata omuntu wo kakati bwenga kansala tewaliyo ngeri yonna gyoyinza kugiramuko basajja abo ne bakakkanyamuko anti kakati waliwo ekintu kye tuyita tukiyigiriza ne bayibuli ekyogerako nti omuntu yenna nti blessed are the meek ones balina omukisa
abaki bayibuli abali meeki kubanga baliraba Katonda oba balisikira ensi. Kakati kitegeeza omuntu okubeera bw'otyo oteeka okubeera nga oyina amaanyi agaalikoze ekintu naye n'okkakkana n'ogakkakkanya n'obeera stable. Kiddayo ku kiri Oli akuvumye oyina obusobozi n'obusungu obumukuba oluyi naye meekness eno n'okkakkana no-maximizing amaanyi go n'okkakkana. Kati abasajja bwe tulina okukola wano sexual appetite weeyingiriramu. kati wano sexual appetite nga bwe nabagamba nti buli omu agirina. Kati bw'eba yalinnye erinnye ekutembanga kitambo ekitambo mukimanyi oba ekulinnya ku mutwe. Kati bw'eba yakulinnye ate kyetugamba nti eza appetites we must control. Kati bwe tuyigiriza omuntu how to control. Kati abantu abamu bw'obanga towa value yo partner oba mukyalawo oba omwami wo olwo omaliriza ogenze gye kiggweera kyekireeta n'obwenzi n'endwadde n'ebizibu kubanga omuntu buli lwammibwa kyayagala ng'ate akiraba wali kiri ku sowaani adduka mangu n'agenda gye kiri n'akifuna n'akomawo nga anaabye mu ngalo n'abanga atannalya. Kati n'omutunula n'akutunula ne mwebaka kati ye n'agamba itusoke. Era ekyo kyekireeta nti omuntu abasajja batera okugamba nti okubeera n'omukazi omu nti gw'obeera ssaabaddu w'abawuulu. Abantu balina enjogera enyo nti omusajja ng'alina omukazi omu gw'oba osinga ne ku muwuulu ennaku. Kati abamu ekibawasisa abakazi abangi nti bw'amanya nti ono bw'atyo ekiro ekyayinza n'okwambala n'agenda asula ewaajja ti omulala ne kiggwa n'asigala ng'abeera abatabaalamu bw'atyo. So kakati gwe ng'oyagala bbaawo abeere ku ggwe wekka ate manya ayina awantinga buli kiseera atalinda oyo biki by'oteeka okukola. Kati eryo ssomo ddamba erikuyigirizibwa omwami n'abeera ng'asobola okukkakkana nga naawe osobola temukikoze naye nga amatidde nakkakkana nga n'emirembe weegiri. Kaakati twogere ku ky'omukulu ono kale wanti yabaddewo naye ekyokusiba ebintu okubitwala ewa nnyina kyabadde kyetaagisa. Anti kati era omulaba gye yanobedde kati kyekintu kyentera okugamba abantu nti tofumbirwanga. Kambabuuliremu abawala abampuliriza nammwe abandaba abawala mulina obuzibu kubanga nno abawala nno ebitongole bingi ebifubyo bayigiriza buli atandikawo akantuntu ayigiriza bakyala naye abaami tebafuna nnyo kuyigirizibwa. Kati nojja ofuna omusajja naye ng'amazima byali bibye ng'ali bibye. Kati abakyala bannyabo abaana baffe ne tubasindika mu bufumbo oba mu bantu bamamizi boy abatannaba kutuuka bataali saanye wadde okubeera n'omwana wo. Kati leka nkuweeyo era abawala ate guno omulembe muzibu okumanya ekituufu muzibu okumanya omutuufu. Era nze ntera okugamba abawala benkulembera ntera obbagamba nti temufumbirwanga buno obusajja oba obuvubuka obuzimbya akabina nga butaddemu waleti. Nze neetegereza buno obusajja obwa waleti nga n'akabina akamu kagezerwa biwaleti kwegamba abawala kibakuba nnyo ti omusajja alina ki waleti naye agenda okujja omuntu waafunira obudde obujjayo kawaleti nga yapanze obupapula yabupanze n'abugolola era ajjayo kawaleti n'azingulula akawaleti bw'ati nkubuulira gwe omuwala ali eyo bw'ogenda out n'akasajja oba akavubuka kaagala kuwasa ne keesisaayo kawaleti oba mane pass ne kakajjayo ne kakazingulula kati
nga kasengesa obupapula oba bwa mitwalo 2 kabuliranyiza obw'etaano bwe busooka obw'ebiri ne buddako obw'omutwalo ne buddako ne kalyoka kasikayo mbukasasula soda gwe munywedde ne kazinga walet ne kanyiga n'eppeesa ly'oku walet ne kazzayo ne kazimbya akabina ne katambula nga kakikinadde ako tokaleeta wange tokafumbirwa lwaki tebubaamu makulu waleti omuntu omukozi nga alina kasente azitereka mu waleti naye bannange pasita weetegereze mugagga ki ng'omulaba ng'azimbizza oguwaleti gwe njagala ompeeyo omugagga gw'olaba kakati waakiri agambe nti ziri ku mobile money kubanga mobile money esobola okwetikka waakiri agambe nti ziri ku ki ku kaadi kyogamba buli azimbya waleti talina mulamwa nze nzize mbeetegereza ndi musajja mukulu obuvubuka obuzimbya waleti mu myaka ng'emeka bumalira abantu obudde kayinza n'okuba kalina 3 n'osanga n'owaana ng'atadde akawaleti azimbizza obuwaleti ye mu waleti mugyamu kyo naye kyoli mukola ekiba kikusikiriza mube mwegendereza obusajja obwo bwe butyo mu waleti mubeeramu national ID driving permit ATM nakyo ekirala kati kyogamba ffe ebyo tetubirina ne passport agiteeka omwo gyoli buli abamu bagiteeka baba tosanga abavubuka nga waleti ye ayina n'akasawo oluusi akasibira mu kiwato n'ogamba alagawa ate eyo trendi nkuweeyo abagagga abato ondage nga bazimbye ensawo wabula kati kyendabye aba n'awasa mu makaago besibe kakati ebintu ebyo tulina obyetegereza ate abawala temumanyi nze dda nali muvubuka ate sidda nnyo kubanga obuvubuka naakabuvaamu nze tubadde beesimbangao awo mu 2000 nga tuli bavubuka 2 emekaawo naye nabuvaamu kati ndi musajja mukulu naye ate wadde ndi mukulu naliko omuvubuka naye olumu nayogerezaako ku kawala ate awamu nga kamukyaki naye ngenda kukuwasa naye nno bakuwulira ati naliko omuvubuka ate saayogereza maaso naye akasooka kaŋŋamba nga kanyumya kagendako newa pasita ne kamugamba nti James yabadde ansabye obufumbo nti mufumbirwe naye saagala nnyo njagala omusajja nga ekisooka ng'awunya bulungi qualification esooka ng'awunya bulungi ati owulira abawala kati bye baagala naye nja kukubulira katigole y'omusajja ewunya obulungi bw'aba tannagaggawala awunya atya obulungi kitegeeza akawala kakuchalenjinga kanchalenjinga ne kagamba njagala omusajja omuvubuka ng'awunya bulungi ne kagamba ne katandika okuwa ekintu ne kagamba ekirala njagala ng'ali influent mu luzungu nayo qualification naye mu kyaki mwalimu akavubuka nga tekoogera luzungu keeralula kiraba ng'olwaffe tupangirira nga ko kalwogera kalinga akazaalibwa e Bulaaya kati nga nemmanya nti yali akompeyalinga nze n'akalala ekirala kye yagamba sifumbira musajja nga tayambala vest ate nze nali sizambala kakati omwolo yali amanyi kyayagala kiki ku ebyo kiki ekikulu kwebyo James ndaga qualification sokolindeko kati ayagala nga owunya bulungi oyambala vest oyogera bulungi oluzungu ye ku ye yasetinga standards ze ku musajja anaamugira mu maaso ge olina okubanga olinako ebyo ebimu ku byo kati mindset oba entegeera yaffe akawala kaalabira ddala nga nze siina future wanyiiga bunyiisi nange saanyiiga nali mu mbeera mbi saanyiiga naye natunula nze nengoba kubanga emirimu gye nali nkola gyali gy'amaanyi ng'ogenda mu kyaki ova kutuuyana nge owunya essaati eddugala oba okola mu katale oba otembeya gye watambulidde eyo enkwawa genda okutuuka mu kyaki osabe ng'owunya si bulungi si perfume ng'otuyanye kakati
nenze nensigala nga ngoba ekirooto kyange naye luba lumu nga wayise emyaka nga 10 nsanga akawala akaŋŋaana ekasubi awo naye bannange nga kasitudde omwana mu mugongo nze mukazi wange tayinza kuweeka mwana nanti wuliza nga kaweese omwana mu mugongo ate kali lubuto ate kasitudde omulala kati kikyogezaako tugamba wa nga bwe kakutte oguveera gw'amanda naye bannaye buli kibi kirikwako akawala kati nzijukira n'erinnya oba baali bakayita nakintu nassa endabirwamu y'emmotoka ebiseera ebyo nali nvuga mmotoka nene V8 kati bwe nzisa endabirwamu bwe nti nenjisaamu omutwe ndabire eddala oba kekko ngenda okulaba nga kekko nenyambusa endabirwamu ŋŋamba tekandaba nakundaba nenvuga neŋŋenda gye nali ndaga kati neŋŋamba kati future eyo yalagawa perfume ze yali ayagala ziri luddawa kakati abawala tubawa amagezi olaba okyayagalawo njyawo omuwala oyo nze nyinza obutamusalira musango olaba James buli muntu yenna abaako nekyayagala naye ebintu nebitagenda bulungi omuwala ayimiridde n'agamba nti nze neetaaga omusajja ng'asomyeko neetaaga omusajja ng'ali bwati ne bwati aba amanyi kyayagala naye tekitegeeza nti bw'omusanga eyo mu maaso in future oba yakola okusalawo okubi yali amanyi kyayagala naye nebitagenda bulungi kakati fe abamu bwe tuba tuyitendeka abaana abalenzi oba abawala abantu si finished material omuntu si finished material nti omusanga ng'olubaawo luno nga baalumala ofuna omuntu wo nga material ekyali ki etannakolebwako bagita raw material kati gwe n'omweproducingira nanti abantu abo bebaproducinga batuuka ne babeera biramu omukyala gw'oyagala gw'oyina omwekolera omwami gw'oyagala osobola omwekolera okitegedde kati tojja musanga ekireeta obuzibu kwe kwagala omusanga ng'ali finished byonna byoyagala abirina njagala omusajja ng'alina amaka amalungi njagala omusajja ng'alina kino onoomugjawa nga waliwo yamukukolera n'amuteekaawo abakyala abasajja bamu boolaba waliwo abakyala ababakoze kituufu n'abakyala boolaba waliwo abasajja ababakoze nga si bwe baali era bwe bakugirayo obufaananyi bwabwe nga beetandika ogamba ono fala kati saali mututte ng'olaba ennyambala nga bwe yali ayambala nga bwe yali nga si bwe yali okiraba kakati ekintu ekyo bwe kitakubeera mu mayindi nti omuntu ono tulinga bwe tuli naye nsobola omufuula ekintu ono omukyala mulabyemu qualities nsobola omufuula omulungi so kakati nze awo wenjigiriza abantu awo nkutegedde nti omuntu omujja otya ku ddala n'omwefuulira ekyo kyawukana omuntu bw'omulaba mu qualities osobola okumugumiikiriza oba n'omufuula ekyo ky'oyagala anti ekirungi qualities ezisinga obungi teziri mu ndabika ziri mu bwongo anti kati olaba eyo emboozi gy'onyumiza kankubuulire abasajja bangi abakwana abawala mweye eyo process y'omusajja nga yeeyiyabezimbiza obuwaleti nedda eyo nga okyeyiye eyo process y'omusajja nga okyeyiya omuwala ng'abadde amwagala omusajja n'akwana omuwala gw'abadde ayagala muwala n'amugaana n'amuchallenginga wallahi omusajja oyo akola revenge newe giba myaka emeka oba okitegeera gwe omuwala oba omwagadde naye omuwala ayinza okuba tapiikinze interest mu ggwe kati gwe n'ogenda ng'omuwala oyo ankyaye lwakuba sirina ssente aŋŋaanye lwakuba nfaanana bwe nti kaŋŋende nzikole nzifune mulumye era muddire nedda oba tomuddira naye gwe ojja mulagako yenze nkirabyeko pasita si muntu omu oba babiri oba basatu ng'omusajja anyumya emboozi nga bw'oginyumiza egini nakwana akawala nekaŋŋana naye kati bwenkalaba konna kalyawo eno anti owulira naye ng'ebintu ebimu byetaaga ne tufuna abantu nze bwe ntunula ndaba ekintu ekibula mu ggwanga lino kye twetaaga tulaakinga abantu abasobola okutuyigiriza
lacking information. Aha, ne tuddira ddala ku musingi ogw'okutegeera. Pastor, twakobya luli ng'ogamba wagayita gawala agadibira mu kyaki wakuyita ku ddiba naye lwaki ogayita anti kati nze njogera kyemmanyi kale oba oyagala mbayite bawala bwe tunaamalira onooba ombuulidde oba bawala oba gawala kubanga nze we nalokokera mwaka gwali gwa 95 nyina abawala be nalokoka nabo nga nange ndi muvubuka bakyali mu kkanisa tebannafumbirwa ebyaddala kati abo buwala oba gawala ninayo omuwala gwemmanyi kamuyite muwala alina emyaka 5 mwegi oyo aba mukazi kati naye akyanoonya agamba omusajja omutuufu tannajja nyinawo owaana naye agamba musumba wange yaŋŋamba nindirire mukama paka Mr. Right lwalijja kati nno ekizibu kye tuliko abasumba be baagaana abawala bano okufumbirwa era njagala olwaleero okubuulira enjiri y'abasumba erobedde abawala mu makanisa gaffe abalokole ne batafumbirwa ekisooka omuntu bw'alokoka n'ajja mu kkanisa ezo bakugambirawo nti mu bifo ebimu ebitali byabalokole togendayo tubiyita na biduula togenda mu biduula togenda mu parties ez'enjawulo era bayibuli egamba ebyensi tobigendamu tobeera mukwano gwa nsi kati omuwala ono ava eno wansi nga bamugaanye okubeera mukwano gw'ensi abantu bonna abatali balokole abalaba nga setaani emikolo gyonna egitali gy'abalokole agiraba nga setaani kakati najja ne yettanira kubeera mu mikolo gya kkanisa na kuweereza Katonda naye ng'omusumba bw'amugumya waliwo enjiri egumya abantu mukama ajja kuleeta owuwo kama ajja kuleeta owuwo Saala yazaalira ku myaka 9 naye olwaleero kati enjiri ekyabuulirwa Saala yazaalira ku 9 gwe tonnaweza 4 ne Bugembe yayimbako oluyimba tolaba Saala yazaalira ku 9 naye ate gwe omuwala tannaweza 4 wakyaliwo essuubi kakati ekintu ekyo tugumizza abawala ne tubabuulira procedures z'obufumbo nti obufumbo no sex before marriage ekyo kimanyi nti tuyigiriza nti teri kwatako nga tebannakugatta mpeta mu balokole kituufu kikyamu bw'ogenda okumpa ansa nze kanjogere oba kituufu oba kikyamu gw'onombuulira tugende maaso tewali kwegatta ng'omwami tannakutwala waka tannakusasula tannakugatta mpeta era n'omatira n'ogamba nti ekikolwa ekyo bwe kikolebwa bubeera bwenzi era bayibuli yennyini egambye nti abenzi bagenda mu geyeena kati olutaaku lwoluffe tuli batugenda mu ggulu sisita gwe olibeera mu geyeena kati nga ye akuuta akadingidi nga buli mwaka akugamba siga ensigo ey'obufumbo bwo ng'osiga ensigo buli lwofuna omusaala sigira obufumbo bwo sigira amakaago kambaweeyo mu bayibuli mulimu olunyiriri olugamba nti abasumba lwaki mutikka abantu omugugu eminene mwe gye mutasobola kwetikka olunyiriri olwo lw'amaanyi lugamba abasumba mutikka abantu emigugu mwe gye mutasobola kwetikka kankuwe incident kati eriwo tulyoke tunyumye eriyo omusumba omu gwe mmanyi mu kibuga sijja mwogera linnya naye omusumba oyo bajja galeeta maama omusumba oyo omusumba oyo kanneme mwogera linnya naye wadde siimwogere mwe mujja kuŋŋamba yaani okiwulira ekintu kino kakati omusumba ono ayina omukazi era amwogerako ku kituuti owuliriza bulungi awaana n'agamba mukazi wange afumba bulungi
ne tugamba waawo ekyo ne kitakoma n'awaana mukazi we muyonjo n'engoye zayambala yazimutegekera ekyo si kyakubiri awaana buli kimu ekimuliko kyokka ate mu wiiki 2 emabega oba emu yalangiridde n'agamba mu nnaku si ntono nnyo nja mukuba embaga mu nnaku ntono nnyo ŋŋenda mukuba embaga kati kyembuuza asoose kumukuba mbaga alyoke yeegatte naye oba baasooka kwegatta kati ayagala mukuba mbaga tugende empola omusumba oyo ali mu kuwaana mukazi afumba bulungi amufumbidde tannamukuba mbaga amuwaana alabika bulungi amwambaza bulungi amufumbira bulungi emmere kitegeeza buli kimu ekimuliko yakirya dda tukkiriziganye nti buli kimu ekiri ku mukyalo ono musumba yakirya dda bweba mmere amanyi bwekola ki bwewooma naye yagambye ŋŋenda kumukuba embaga ekiba kibe kati wuliriza tugende empola ono ye musumba amafuta kwe gatuula kakati gwe bw'osomesa abaana nti no sex before marriage ye ng'ali mu kukola kino kati wuliriza nze ndi muvuzi wa mmotoka kati ati wuliriza njagala sooka empaana omusumba ono nze ndi muvuzi wa mmotoka nkadde anti tusooka owulire kyenkubuuza kyoko okimbuuze bannange ovuga obadde ki nedda kyeŋŋamba bakola dde emikolo egitandikirwako ne bagattibwa no sex before marriage tebannagattibwa bagenda kugattibwa okitegedde kakati ekyebuuzibwa kyembadde mbuuza nti nze ndi muvuzi wa mmotoka enkadde used cars naye siyinza ggula mmotoka nga simaze kola road test gwogigula kampagire ku musumba oyo ndowooza lwakuba asomesa bikyamu naye kati ye omusumba anti ndi mubbabuusa ye yakola dda road test kati ali mu kutegeka agambe emmotoka kanjigulire eddala emmotoka ennyumidde ku kkuba etambula bulungi kati gwe n'akuwuddiisa nti gwe omusajja ali kuwasa alimala kukuba mbaga okusobola okubeera naye awaka ye yamuleeta buleesi n'abeera n'ekintu kyawaka akikebedde buli kimu kati nno bwe muba baakubuuka mubuukira wano kati nze oyinza okugamba ate omusajja nze kyantuukako nze nnyina obufumbo bwange obwasooka saakwata ku mukazi saamukwatako baŋŋamba tomuliraana bwe muba mugenda okunyuma atuule eri naawe otuule eno naye obufumbo tebwabeerawo twafumbiriganwa ne tulemaganwa mu bbanga tono nnyo kitegeeza ki nti era ekyo si kyekikola obufumbo nti bwe munaasisinkana nga temwegattanga nti olwo obufumbo bugenda kubeerawo nnyo si bwe kiri mu bufunze kyentegedde gw'okivumirira kikyamu nekiriwa ekyokugamba abaana abawala abali mu kyaki nti apana kombya nze ndi ku bayibuli egamba bweti kati katudde mu bayibuli egamba nti alaba omukazi ow'okuwasa kiddemu mpulire alaba omukazi ow'okuwasa afuna okuganja okuva eri Mukama kati olwo olunyiriri lukulu nnyo lunene alaba omukazi ow'okuwasa kati twawule enjawulo y'okulaba n'okutunula bayibuli tegambye nti atunuulira omukazi ow'okuwasa alengera omukazi ow'okuwasa kati abantu abamu muwasa nga mwalengera bulengezi bakazi waliwo enjawulo wakati w'okulaba n'okutunula n'okulengera eno y'enjawulo okutunula kati ndi wano amaaso gange gatunuulidde omukyalo oli gamutunuulidde ate oli ow'omu kkubo gamulengedde
mulengedde wuli naye kati okulaba kitegeeza okwetegereza okukebera okwekenneenya okulaba kyo kitwala ebintu bingi tega nti atunuulira omukazi n'amwagala mbwafunye okuganya nedda alaba olina okwetegereza okwekenneenya okwekebejja okwetegereza okunoonyereza kizingiramu ebintu bingi kati gwe walengera bulengezi n'owasa kati gwe ku bufumbo bwe bwasooka wakola ki anti nalengera kwali kulengera kutunula nti wuuyo namuwasa simukwatangako nga baatugaana naye linda kani yakikole simanyi mubiri gwe gugonda gutya simanyi kwigamba eriyo ebintu kati leka nkuwulire na kino wetunaamalira onooba otegedde nategedde dda kati wuliriza kankuwa ensonga 3 ensonga esooka naye olaba nti buli ali wano yenna ali mu kiraasi ensonga esooka nakolako counseling n'omuwala n'omusajja nali sinnafuuka musumba naye nali mubuulizi wanjiri mu kkanisa ng'era ndi assistant pastor ne bagatta kapo mu church akalenzi kaali ka myaka 24 akawala nga kayingidde 21 embaga nebaawo netuli amasala agaaliwo ebiseera ebyo mu wiiki emu emisango ne gijja mu church ne tutuula abaali mu church abakulu omulenzi najja n'agamba sikyasobola kubeera na muwala lwaki ne tunoonyereza ekibaawudde mu wiiki emu nga tetukiraba omulenzi olw'okuba nze nali nga musingako katono ne muzza ebbali ne mugamba mbuulira nga n'omulenzi omuwala akaaba ne ngamba naye kiki muvubuka gwe nanziza ebbali naŋŋamba brother kyenalabye sikirabanga mwandeetera okuwasa omuwala olwo nga simumanyi nnyo naye omuwala musebbeyi nagenza okutuuka nga baamuwaatayo yenna nga baamusala yenna ne bamuwaatayo buli kimu naye okakasi kati nkugayi nali mu counseling bwetyo ng'omulenzi agamba sobola kubeera na muwala bw'atyo obutonde bwe buzibu omanyi tukuyite ku saddaaka okuwaatayo nga biinizi zonna te kati wagambye yagalayo ddaaka nga tewali kantu kasigalayo omulenzi n'aganze sijja kusobola agenda afumbirwe baseddeyi banne oba bakalica ye baba afumbirwa naye nga ffe twabagassa empeta okusooka leero teri kwawukana kufa kwe kuli baawula ne tubagatta naye ddala awo okufa kwe kwabaawula ati kati kyembuuza gwe kati nkubuuza ekibuuzo kirungi oba si kirungi kakati kankuwa ekirala gamba mpa nze tulaba abaana abato ate ekirala kati ffe tukola jimu tugenda mu sawuna n'oyingira ekinaabiro oba oli awo ekisajja ne kijja olusi ne kyejjako akasuuka nga tekitidde naye ogenda okutuna omusajja nga mukulu muwanvu American height buli omu gwe yali yeegombe naye nga yatondebwa obutonde bwe nga bwa kikugu ng'awabeera obusajja waliwo katonyeze ka full stop kakukunyi ati kubuulira bino ebintu biririyo yes naye nga awabeera awaali badde obusajja bwe nga waliwo akatulututtu naye bannange kakati wuliriza naye nga muwanvu mulangaatira ogambye mubaawa mu jimu mu sawuna oli najja najjako akasuuka nga tatya naye ogenda omutuna obutonde bwe nga buliko obulemu kakati watya nga ye yatwala muwalawo oba omuwala gwe nga wagenda anti no sex before marriage munange omusumba yakumatiza ye yamala kebera owuwe naye gwe atannafuna n'agamba gwe tokebera kati mugamba okusooka leero kati ogenda okutuukayo nga awaali badde
waliwo kasolosozi kakukunyi. Kakati kyembuuza ogumirayo kati mukama temwawukana naye nga oli mu kutikka munno omugugu gwe gwotosobola kwetikka ye watya nga amufiirwa abantu bazaalibwa n'akula nga mufu mu maanyi nga yatondebwa bw'atyo ate wagatta empeta ayonoonye miliyoni ze 8 akwanjudde kati ng'oga nti ate enkya twawukane naye ng'ekibaleetera okwawukana tewasooka kwetegereza na kunoonyereza bagambye alaba omukazi ow'okuwasa bannyonnyodde enjawulo wakati w'okulaba n'okutunuulira n'okulengera kati kino we kyetaagisiza nze Judy kankubuulire mmwe abawala mwebeereremu mutunuulire abasumba bye bakola ava ne ku mukazi we n'afuna omulala ate bayibuli gy'asoma egamba nti kufa kwe kujja okubaawula naye ye awasa ng'oli tannafa era wano abasumba bangi ba bishop abazze bawasa nga abakazi abakadde tebannafa bali mu kibuga be balina amakanisa amanene omukazi eyasooka teyafa n'awasa omulala naye gwakugamba teri kwawukana paka okufa kwe kuli baawula ne bw'abanga mwawukanye beerera awo butafumbirwa bayibuli bwetyo bwegamba kati gwe naye n'okwata ebigambo eby'omusumba naye wuliriza kino abantu oteeka okutuuka ekiseera Judy nkubuulira otuuka ekiseera nga weetegeerera zino ensonga z'amaka kati ngenze nkujabulira ensonga z'amaka n'obufumbo muleme kuziteeka ku madiini ensonga z'amaka n'obufumbo nsonga za kalica buli lw'ozikwatanga eddiini biri bye baawandiikira abeeri kalica yaabwe n'oyagala gy'oba okozesa wano amaka gayinza okukulema ensonga ezo si za ddiini era nze ŋŋamba omuntu omulokole ayinza okufumbirwa omuntu atali mulokole amaka ne ganywera ne gaba n'amalungi omusajja omulokole asobola okuwasa omukazi omuprotestant oba omukatuliki nga bakwataganye amaka ne gatereera naye gwe bagamba nti omalanga kufuna musajja mulokole ate nga yajjula n'omwoyo ate nga ayogera n'ennimi olyoka omufumbirwe olaba ensonga ze bakuwa kati ogenda okulaba nga ebintu ebyo bifuuse kiremya omuwala ono n'akulirira ng'alinda omuntu oyo ayogera ennimi ali obulungi eyajjula omwoyo aweereza mukama alyoka afumbirwe kati oyo mukwano gw'omuwala ow'emyaka 5 kati muwe magezi ki yakaddiwa kati tewakyali ayinza naye ate ekirungi ky'abalokole ekirungi ky'abalokole era waliwo omukyala yajjako mu kyaki yange ng'alina emyaka 6 mwegi naye nga prayer request emuleese ayagala musabira ebintu ebi ayagala musajja ayagala obufumbo naye nga ye ava mu buwala ng'agamba ndifumbirwa muzungu naŋŋamba naye bansabidde nagenda wa pasita guni nansabira nagamba kyekyo ogenda kufumbirwa muzungu naye omukyala oli akaddiye ne mugamba oba muzungu ofune omuzungu omuddugavu nti amusuma njagala kala nze kala naloota ne mu kirooto ng'omusajja ali mu nze eyali ankutte okunsiba kadaali nga muzungu ate nga muwanvu tekaali kampi ate omuzungu omuddugavu yatyo waliwo omuzungu mu nsawo kati nze okufumbirwa omuzungu okufumbirwa omuzungu omweru okufumbirwa omuzungu omuddugavu ng'alina kaayina oli mutuufu kakati n'agamba nedda tonsabira muzungu muddugavu nze njagala muzungu mu kala ate nga muwanvu 62 years ekyokubiri kye yaŋŋamba omusabira njagala kulinnya nnyonyi ngenda ebweru ekyo ne musabira n'alinnya yagenda ebweru naye ne mugamba nedda nti nedda nze ekirooto kyange kye nalina kufumbira muzungu naye naguno gujjwa wayisa emyaka nga 8 kati ayingidde 7 takaddiye simanyi nti anaafumbirwa kati obutamanya obuli mu kkanisa Katonda yakuteerawo emyaka gyo egy'obuvubuka egy'obwana egy'obuvubuka egy'obukulu n'egy'obukadde kati ezo stages tozimisinga ez'obwana kola eby'obwana kyova Pawulo agamba bwe nali omuto nakolanga bya kito
bweza obuvubuka kola obuvubuka mu buvubuka osobola okweyonoona osobola okukola buli kimu naye ate eriyo emyaka egy'obukulu ate leka kunoonya byaki byakito kati ono ali mu gyabukadde lwanoonya okufumbirwa lwanoonya okuzaala abaana lwakiwa bwe wayina emyaka 3 kyekyagaana okuzaala kyogamba abazaazisa baali tebaliiwo oba abafunyisa embuto tebaaliwo kale oba tofumbiddwa n'omwana agaane nze ebintu bibiri tebiyinza kunsuba obufumbo bunnemi ate nsigale nga siina na mwana anti mubalokole era woozaala nga towasiddwa kyogamba abakola ensobi basonyiibwa nga beenenyeza oba tebasonyiibwa basonyiibwa kati lwaki nze nzikiriza bali abajja n'abaana nga balokoka bo babeere n'abaana nze yeesaddaaka nendokoka nga nkyali muto nkaddiwe nga sirina mwana olwo Katonda nsiima ennyo nti wajja mu nsi okuumya obwesigwa naye tozadde olwo nsanyuka ennyo nti weebale naye omanyi nti abantu bangi abawabya bannaabwe naye ng'ate bo bakola ebituufu bo babikola naye gwe bakugamba kola kino kyekiri ne bakutegeerera so kati mmwe abakyala bw'obeera mu kkanisa ebyobufumbo leka omusumba waleme kutegeerera yali mulaavu ne mukyala we oba n'omwami we beeyagala bazaala baana bategekera baana gwakusuubiza mukama beera mwesigwa akasajja tokafumbirwa kino kibeere bwe kiti tofumbira musajja tasobola kulabirira n'akuwuddiisa wenna n'okaddiwa ng'olinda oyo omutuufu atalijja n'olwekyo fe abaluddewo nga tulaba mu bufunze Mr. Right aba taliiyo Mr. Right bakola mukole n'ofuna omuntu wo n'omufuula Mr. Right ekintu ekirala tojja kufuna omuntu ali perfect mu byonna sajja ayinza okuba akuwa nnyo sente azirina azikuwa naye ng'alina ekizibu ki ng'ate kinene onoosobola okigumira ate ayinza okuba nga akwagala nnyo naye talina kyakuwa ate takuwa mirembe kwetaaya akufuga akwagala naye ava agikuwa naye ebisigadde takukkiriza nagenda kukola takukkiriza kugendako wantu wonna kakati abalokole mutandike okuyiga n'okwetwalako awutu tomala kusaba musumbawo ekivvulu bwe kibeerawo genda otuule katebeko oba omwenge togunywedde kwata akacupako kasooda okanywe omuntu wajja okugira gavumenti hayi naye gwe n'obeeraawo wenna oyambadde ebikooyikooyi wenna weesibye obutambaala ku mitwe teri akulaba teri amanyina bw'ofaanana agateeteeyi bagamba kwambala gano agakoma wansi teri yali alabye ku ntumbu eyo weesabise wenna ekirala mu kyaki abasinga temukyali kawoowo katya temukyali kawoowo omuntu oli bw'abeera ku kyaki alukumpoka n'ayogera buli kintu kyonna mu kyaki za leero abantu nga babawadde akazindaalo bino bye bayita okuwa obujulizi nebaza mukama kubanga yandokola nze nali bwenti nze nali neetunda nze nali bwenti ng'eno abalenzi batunula bati wali weetunda kale nkutadde mu kanyomero nze buli musajja yanjagala nti anjagalako yafa nze bannange nze ekyantuukako nze nali nkuula abasajja ebyo bisirikire byamabyo ne musumba tobimugamba anti bagamba jangu maaso ga mukama oyogera amazima ekyo mu bayibuli tekiriimu ate olaba wengalekayo ekyo mu bayibuli tekiriimu kyekirimu ekituufu omuntu bayibuli olina okukuuma ebyama kubanga tojaga nze nali ndwadde siriimu n'empona enkya bakwanjule nyanjula ki kati kyendabye Mr. James enjiri eno simbi naye abagisomesa bebagita naye kati abagenda okuvuluga eno eyange bangi bannaayo n'owulira mayindi ng'eno gye mbaleetedde naye nze mbagamba bayibuli twetaaga nga tutudde wamu era nja kutandika obbasomesa bayibuli kino lwaki kyayogerwa kino lwaki kyakolebwa kino lwaki kyakolebwa kati Saala okuweza emyaka 9 nga teyazaala ekyo si kikyo gwa mazima ne bwe kiba kitosobola kuzaalira ku 9 era kyaliwo ku muntu omu
mpaayo nti kyajja kikolebwa oba kyakolebwa ku omu wayise emyaka 14 kati ekiddako kiri ku ggwe ekiddako kwegamba yeggwe oba omuwala embeerera yafuna olubuto n'azaala kyakabaawo ku Mariyamu omu katyanga ensi ebaawo ekiddako yeggwe oddako ddufuna nga tomanyi musajja nedda tegeera ebintu ebimu ebyali mu Bayibuli nti teyali nkola yakubeerawo byabinga byakulabirako so si nti ffenna tulina okuyita mu process eyo kati nze njagala mbawo amagezi bino ebintu ebimu eby'oku nsi oyina okwetegeerera obulamu bwo bwe bugenda okubeera ekirala oyina okukkiririza mu mutima gwo buli lwokola ekintu ng'owulira omusango abamu omusango gw'owulira yenjiri eno gye baakubuulira nti kati oli mu nsobi ojja kuba okoze ensobi n'owulira omusango naye singa gwe weesumulula kubanga Bayibuli egamba kyonna ky'olisiba ku nsi nga ne mu ggulu bakisuba ky'osumulula nga ne mu ggulu bakisumula gwe bw'okisumula n'ogamba am free ndi wa ddembe sirina musango bwe mbeera mu kifo kino sirina musango bwe mbeera bwe nti n'eggulu libeera limaze okukutaana okitegedde naye kati ffe abantu bagamba nti ne bw'oba kati leka mbawo ekyokunywa omwenge nze siri munywi wa mwenge nti ndi mutamiivu naye ate siyinza kulaba muntu anywa mwenge gwe neŋŋamba nti gwe oli mukyamu ogenda mu ggeyeemu kubanga okompeyalinga nyina omuntu gwe mmanyi anywa wayinize naye simulabako ng'atamidde akola bulungi emirimu gye ne bw'oyogera naye amagezi g'ayogeza mangi ate bw'oddira ono omulokola atanywa naye atali knowledgeable ogenda okulanga byayogera bya kisiru kati olwaleero nyinza nti okukonda eminga oli ti olw'okuba yanywedde eccupa ye ya BM kati agenda mu geyeena ng'ekyo kimutwaza gwe mu kulaba okukwo eriyo ebintu ebimu bye twateekawo nga standards naye nga si ze standards ez'obwakatonda katonda muleme mufuula mu kantu akatono nti abeerawo n'asala ensobi gwe onyiigidde munno geyeena ekulinze gwe towadde kimu kya 10 geyeena okulinze gwe wanywedde akacupa k'omwenge kati ogenda mu geyeena maama katonda afuuse kagogo nti ali awo buli kasobi ke tukola ye kasobi ki obanga agamba nti abaana be babeera awaka buli kimu babeere nga batya tetujja kuyingira firiji tetujja kujjayo mata nti maama tanatukkiriza nga bali ku bunkenke obeera okyali taata mulungi oba maama mulungi omwana oyo abeera yeeyagalira mu awaka kati muleme kulaba katonda ng'omulabe waffe abeera awo atukwata nga atukwata bannange mukoze ensobi mulabe katonda as a loving father. Katonda nayinza okuba nga si bwe buzibu naye nga bano betugoberera bano be batuwabya bano be batuwabya nawulirako omuntu ng'ajajinga omusumba omu n'aga nti lwaki muwalawo akola kino oba akozesa drugs nigamba kakati obwo nabo buzibu bw'oli omusumba nakyo kifuuka ensonga beba nti abajja ewa Yesu ng'omusajja aleese omulema omwana w'omulema ne bamugamba nti Yesu tubuulire ono alabika yalemala bano abazadde be balina obuzibu bano abazadde bayonoona kwe kuzaala omwana omulema kinkwatirako bw'aba wazaala omwana omulema ate omusango baguzze ku ggwe nti gwe wayonoona eriyo ebintu bye tuteekawo nga tebigatta omwana wa pasito okeera ku makya nayonooneka nanywa ebiragalalagala ogwo omusango gwa mwana oba gwa pasito tekidda ku pasita kikitya omwana muntu mulala nange ndi muntu mulala ekikula kyange kirala entegeera yange endala n'omwana kirala omukozezza otya era Bayibuli egamba omusango gw'omwana tegukyavunaanibwa kitaawe n'omusango gwa taata teguvunaanibwa mwana omwana ono omukuzizza otya gw'omanyi prosesi y'okkuza abantu era nze mpulira abantu abamotivatinga abantu nga ekintu kukuza bakiteeka ku muntu omu nti muzadde mubeera muyina endowooza nnafu nnyo waaligambye nti omuntu okukuzibwa n'omuzadde ayinako
ettaffaali naye omuntu okukuzibwa bintu bingi ebiditamininga waliwo empisa ezimu nga twaziyigira ku muliraano nga wagamba naye nze bwe ndi wasa mukazi wange siri mukuba ng'okulaba kitaawo ng'akuba nnyoko tekyakuyigiriza kuba mukazi wabula kyakulemesa kuba mukazi ekyo weekiri naye omuntu enaakitwala nti oyo alabika taata we yakikolanga nedda kati nze wuliriza ebintu byendi kati 100 ku 100 ebintu 85 sibiyigidde mu maka gye nava environment yenjigiriza bwe najja mu kibuga emikono gye nagwamu egy'abantu abantu bentambudde nabo bembadde nabo era bwe nzirayo ewaffe nendaba baganda bange we are different nga maama waffe y'omu ne taata waffe omu naye tuli banjawulo olw'okuba bo bali mu environment ndala nange nkulidde mu ndala. Kati olwaleero sisobola kugamba nti buli kimu kyendi nti contribution eva waka nedda kapaati katono nnyo kubanga emyaka gye namala ewaka mitono nnyo. Okiraba nze bwe nali ewaka nga nkyali muto natandika okunywa sigala ku myaka 10 nga taata wange waali ne maama wange nga waali naye ate bwe najja mu kibuga nga mpezeze 19 nendekera awo munywa nga lwesiina bazadde abandiko bwe nabayina namunywa naye bwe nejjaayo nenzija mu kibuga nendaba abavubuka be nabeeranga nabo abamu nga tebanywa nga batambuza keeki zaabwe ku kkubo basiika amandaazi nange bwe nabajoyini nga nembeera nabo nentandika okwagala okubafaanana okukakana nga sisobola kunywa sigala. Kati ekyakuleetera omunywa ku myaka 12 era environment gira kubanga we tubeera waliwo akalenzi akaali kaava emityana ne kajja ku kyalo nga kanywa sigala nga tuli mu myaka gye gimu ne kaŋŋamba sikamu nensikamu nagenda nsikaasika nga waliwo empewo nange buli lwe wajjanga empewo nga ŋŋamba mpansikemu nga tudde ebbali nga tusika ne kifuuka ate nali ndaba n'abanywa taaba nga bazinga essanja obusanja ne bateekamu taaba ono omuganda ne banywa kati ŋŋamba wamma kikola. Kati environment gy'obeeramu esobola okukuyigiriza ebintu naye ate osobola okudda mu environment endala omuze ogwo ne guvaawo nga terina akusabidde. Kiraba kakati abantu abamu kyekyo kye tutannaba kutegeera kakati gwadibidde ku lujja lwa Yesu odibidde ku lujja lwa Yesu vaako tandulula ebigere okiraba funa entegeera endala oyina okuzaala abaana muggwe mulimu ensigo bayibuli egamba nti n'ensigo eriva mu mukazi eribetenta omusota olaba bw'oli mu kufiiriza ensi omwana eyalirwanyisiza setaani tomuzadde kiregedde kakati waliwo ebintu bye tulina okumanya. Twogera ne ku kino wano mu Africa omwana omuwala oweza emyaka 3 nga tolina musajja tolina mwana tolina bizinesi tolina wooli oba oli feriya ku myaka 3 era abantu bakulaba nti oyo adibye. Myaka 3 tazaalangako, myaka 3 talina wadde ka bizinesi, myaka 3 talina yadde omusajja, myaka 3 talina waatudde. Okitegeera omwana omuwala ali myaka egyo ngaebyo byonna byenjogedde talina kyalina omuwa amagezi kyawo oba endowooza eyo ntuufu ku bantu abakirowooza bwe batyo nti omuwala singa oweza emyaka 3 oba oli feriya ku bintu ebyo nga tobiyina. Nze sobola kugamba nti omuntu bw'abeera n'emyaka 3 nga tannabaako kyafuna tannafumbirwa tannazaala nti aba afuuse feriya kubanga abantu tebafaanagana. Mulimu abantu nga ye kimubeezezaawo emyaka 3 ayina kyayagala ayina agamba nti nze njagala ngenda okufumbirwa nga nnyina kino na kino oba ayinza okuba nga ali kusoma nze njagala mmala okufuna masters njagala nsooke nfune PhD ndyoke nkole ki
ndyoke enfumbirwe nga ze golozize n'abeera ng'asoma ayina kyaliko kyayagala atuukirize alyoke akole ekirala. Oyo abeera ku traka nnungi. Ne bw'aba ayina emyaka 35 aba ali ku traka nnungi, kubanga okukeera okuzaala si bwe bulamu obulungi, ate n'okulwawo okuzaala era si kyekiditamininga obulamu obulungi, nekisinziira ku ggwe, kubanga Katonda bwe yakutonda yakuwa gwe otakinga your decisions. Eriyo omwami yawandiika akatabo akagamba decisions make man, nti okusalawo kwe kufuula omusajja. Buli muntu azaalibwa n'obusajja, naye okusalawo okwo kwe kukufuula okubeera omusajja. Kakati kitegeeza naawe omukazi olina okusalawo okwo by'oyagala. Mulimu agamba nti nze nja kumala kuweza capital wa milioni 10 ndyoke ndowooza okuzimba akayumba mu ensula. Ate omulala n'agamba nze bwe nfuna milioni zange 10 ngangula akapoloti nga nzimba w'ensula. Kati bonna batuufu ku kusalawo kwabwe. Okiraba? Ate eriyo abantu abamu nga okuzaala kyakugwako bugwi accidentally, nga tewakipulaningira nti kanzaale ne walabirawo ng'olubuto luzze n'ozaala n'ofunirawo chance. So omuntu emyaka 3 mito nnyo okulaba omuntu nti alemereddwa. Omuntu okyasobola okukikola mu buli areas ne bwe kuba kukola mu buli areas okyasobola okukikola ng'olina wa myaka 4 okyasobola. Naye nze nkujjamu ndowooza eno okuganya abalala okugendera ku ideas zaabwe ne bakutegeerera ti gwe tofumbirwa olwakino, tokola kino olwakino. Owezezza emyaka 3 tolina kyokola, oli mu kkanisa kya kigaalo, okeera kujeera pasita n'akusiima, abo be baweereza. Eriyo ekiwala twasabanga nakyo era nga tusula mu ntebe awo mu kyaki, naye ng'okyegayira gundi lwaki tonaabye, gundi lwaki tosenya. Saamulabako ng'asenya emyaka egi gye twasulira mu kkanisa. Naye omanyi bwe yaŋŋamba kati nsenyezaani, ng'ateekako oluyimba Yesu ye mwami wange, Yesu lyeddagala lyange. Negamba wa efumbirwa Yesu ye ng'agamba kati nnaabiraani, bwe ndifumbirwa ndinaaba neeyonjezaani. Agaala ne gamukomeya ag'amagulu, abamu muyonjeza ebigero, ogenda okusanga agaala g'oku magulu nga gonna gaakuusiira. Naye olabika watujjiridde leero. Kati ogenda okwetegereza omuntu nga yejjako yenna ayina, ate bambala obugoye buno wanika emikono asinze, ogenda okulaba ng'ekiri mu nkwawa taata, ng'ekiri eno nga kiddugala n'okuddugala. Kakati naye nga yawanisa emikono agamba n'ebyonna ebiri mu nze nga nkutendereza, nga byonna ebiri mu ye biri mu kutendereza. Ebyenkwawa byonna nga bivuddeyo bitendereza, ne byonna ebiri mu nze bisinza Mukama. N'ogamba bannaye, naye nga bw'omugambako okweyonja agamba nti ffe nze nedda ndyeyonja. Kati neeyonjezaani bambi n'okaddiwa nga wenna oliawo nakijjangajja oliawo kwegamba teweefaako. Naye nedda tekitegeeza nti bw'oba toyenda teweeyonja. Ne bw'oba toyenda weeyonje n'abako otukule, weesiiga ebizigo, zigula akaviiriko kalabike bulungi, simayiringa. Awo manyi nti n'okusaba abamu ensaba mwayigira ku basumba bammwe baasama nga basaba. Kati n'okitwala ne mu kwogera osanga eriwala erirokole nga Yesu yeebazibwe, haleluya, Mukama afuga. Beauty enejja etya? Olwedde buli kaseera oleega ebikya, enjogera olinga. Kakati ddala asobola okwogera naawe bw'atyo bwe boogera atya. Naye James, naye gwe tomanyi entambula yonna ng'omusumba bw'atambula ng'abuulira bw'ayagala atambulire ku kituuti, eryo eddoboozi lye tukola. Omanyi abalokole bakola amaloboozi, abalokole amaloboozi bakola makole. Bakola makole agasaba batya abalowoozi gaga miliyoni. Genda mu kyaki zaba Mukama yeebazibwe, haleluya, mugenda kulaba omuliro, Katonda agenda kuvaayo. N'alikankanya eddoboozi bwe liti n'oga nti nawe walikola. Nalikola. Walikola otya? Nange njigiriza njagala ddikola. Nkugambye bakola amaloboozi. Naye ani abasonyiwa? Anti mu overnight ekireyo okuwoggana okwo
era in fact waliwo abalokole bangi abasumba batandise okulongoosa obulago. Nyina mukwano gwange omu bamulongoosa obulago naye omanyi lwaki? Asika bw'aba ayogera ng'asaba akozesa omukka abaka mutono ate ng'afulumya okumala ebbanga amawuggwe ne goonooneka. Kakati kiri part of yowanjiri nti mulina okukola ddoboozi. Tunuulira abaana babuulira ku luguudo gwe tolaba abamu akwata ne ku matu. Mulokoke bwe mutaalokoke enkomerero egenda kujja naye nga ye akutte ku matu ge aleekaaniramu. Kati eriyo ebintu ebimu osanga eggwala nga liringa musumba waali era nze eggwala mbuulira saba ng'oli awo oba oyogere nja kubuulira ekkanisa mw'ova ng'oli mu kibuga kino Kampala gwe bw'obeera awo n'oyogera n'omuwala omulokole teweetaaga muwala nti ova ludda wankubuulira nti gwe oli we wa Namutebi gweolabika ova Kansanga gweolabika ova wa Saamu mpulira ng'oyogera ebyaddala abalokole bakoppa kibi awulira omusumba nga bw'ayogera bw'ayagala ekkanisa yonna bw'ebeeyogera kibi kale kirungi nembabuulira bannange kibi okwogera nga Mr. James bw'ayogera. Lwaki tosigalirayo ku ggwe ati ndaba gwe gwengoberera kati nze olaba kati nze bino ndi mu kwogera normally ndi mu kwogera ku nnomo yange naye omusumba omu n'omuleeta wano ne tutuula wano abaluganda mukama yebazibu kaketi bayibuli egamba bweti yenna ng'akimba waliwo amafuta ekyo musumba James olina kyotategeera waliwo ankubire si musumba ekyo kyewayogedde si kituufu. Lwaki toyogeranga ggwe oyogeddemu nga Nabbi Bright tokiraba bafuulafuula agaloboozi agatali yogeranga ggwe tukumanyi Nabbi Bright biyingo bwatyo bw'ayogera kati gwe wamutendeka ye yakutendeka simanyi oba bw'ayogera ndeka tonkubya wallahi bwatyo bw'ayogera kubanze mulaba nnyo ku TV olaba naleeyogera aliya tagimalayo aliya ogamba yesebaziwe nogaba nange asika empewo nekyakwa n'abasumba abamu okubeera mikwano gyange ogenda mu ofiisi ye ogenze kwogera ku issues ndala ogenda okulaba yenna bw'agira asika empewo ali mu kisaati mukama ajjakuwa omukisa nogamba yogera nange ng'omuntu tonsikirako mpewo okiraba kati ekizibu ekyo abantu okimanyi nze nakyalako mu kyaki emu nenfukamirira omusumba ng'ate nange ndi musumba nagenda ate nga mukazi gwe nafukamira yali mukazi nagendayo nga nyina issue ezintuto mulaba nensimba layini anti wuliriza nensimba layini ngenda okulaba omusajja abandi mu maaso abasajja abansinga obunene ng'agenza afukamidde mu maaso g'omusumba omukyala kati nange bwe nagenda ne ŋŋamba maama nze naakolera wano amalala nze mwetaaga era nagenda bulungi nenzikakkana nenfukamira nemweyanjulira nze musumba gundi negundi n'alyoka agamba gundi ndeeta akatebe awo namala mweyanjula n'alyoka atumya akatebe naye nga nfukamidde naye nga kwegamba ebintu bino kati ne weebuuza omuntu ddala ddala kiki gwe musajja gwe ayina amagezi ekikufukamiza mu maaso g'omukyala naye nasanga ye gundi eri awo ye trend buli amugenda omusisinkana omusumba afukamira naye ng'ofukamirira ki anti gwe wandibaawukanyeeko n'otafukamira munne nagamba munne nze nali mwetaaga kati kitegeeza wagonda nagonda olw'okuba nali mwetaaga kati bwoddayo tosaba mufukamirira maama sibu nze nasigala kufukamirira abantu aba babiri bokka kale basatu asooka mukama owokubiri kabaka bwampita kabaka siyinza mukikinalako wadde si bulokole owokusatu mukyala wange ate maama
mufuka abiri nze mu kalicha yaffe twakula maama ate oba ne bwe ŋŋendayo ne ntuula katebe ogenda okulaba maama ate nga yakkakkanye wali kati ate antwala ng'oba ki nga kkakkanye nambuuzaako bulungi akuyita taata kati nange sobola mubuuza nga nyimiridde naye ntuula ng'omusajja ne mulamusa kati kalisi kategedde bulungi ak'omukyala omufuka abiri kawanvu abakulu bakategedde ozijukiza nali nsomesa abantu okukuuma ssente olumu ojja kuleeta topiki ya ssente nali nsomesa abantu okukuuma ssente abavubuka okukuuma ssente nali mu kirasi yakulaakulana nembaako kubanga bayibuli etukkiriza nti tukozese vulgar language awali okusomesa bayibuli ekikkiriza nti bwe wabaawo kyoyagala okuyigiriza ne bw'okozesa olulimi olwo bweruto naye ng'olina kyoyagala bayige kati olumu nali nsomesa abavubuka ngeri y'okukwatamu ssente kubanga nsomesa ekyo nkisomesa bulungi ate nange ndi mukozi nga mbagamba okukulaakulana naye mbagamba ssente zange ziringa kasolo ne bagamba kiki ne mbaga nti ssente ziringa kasolo tebamala gazijja bano be nabagambye bano abazikwata mu waleti ne mbaga ssente zikuume nga ki kavaayo lwa nsonga ezi ne ssente bwe zibeera kavaayo lwa nsonga ezi biri ogenda kufuka endala gireke eyokubiri ne bwenjireka kati ne ssente si kyekintu kyojjayo osikeyo bantu balabe nti ozirina zijjeeyo lwa nsonga so sikubeerawo nti ogenze gula soda n'osikayo bando n'ojjako ogambye ssente zo ziringa ki mutabani wo omuto tezimala gavaayo naye ng'ate kyoyogedde kituufu by the way eggulo nnyina mukwano gwange yanyanjulidde boyfriend n'asikayo bando yabadde mu miliyoni nga 2 kuba yadde nene bweti nampaako emitwalo 3 nazibyemu katima naye ate nemmala neŋŋamba ze bampadira sizikolera era nze ebiseera ebimu era eri abantu bwe mbanga we nazitadde ziri wamu oba mu mmotoka oba mu nsawo kale naye ng'omuntu ngenda mmuwaako omutwalo wakiri neebuzaabuza ne mbanga agenda emmanju nenzijyawo ze nnaamuwa kubanga olaze omuntu ekintu kingi ate omuwaddeko katono era nagambye kale singa mpaddeko obange so kale wenkugambira naye ate era nabadde sizikoleredde naye era ne bwe kiba naye tebaziraalaasa kubanga naawe obwerere bwe oyinza okugenda ngaobulaalaasa wadde togenda bugaba ekyenkugambire nti ziringa ekyo zivaayo lwa nsonga okitegedde ate era ntera okugamba abantu nti benjigiriza mu kirasi zaffe nti buli lwoba ogenda okusipendinga lowooza ebintu bisatu sipendingira ku bintu bisatu byokka ekisooka bw'oba ogenda okufulumya ssente weebuuze number 1 investment zino ziri mu kuvaayo nziwaayo nga investment kyenziweerayo kinazza amagoba oba nedda ogwo gwe mulundi ogusooka zivaayo nga zigenda for investment omulundi ogwokubiri zivaayo nga zigenda gasanze n'ebyange famire zijjeeyo sobola ozijjayo kulya waka nzijjayo mu hoteri nze ndidde nzijjayo abaana bange bagende basome that is zirina okuvaayo ekyokusatu zivaayo nga nnyamba ng'olina gw'oyamba nina gwe nnyamba nina gwe nzijja mu kizibu muwabuwi zivaayo mu ngeri ezi ezange
ge mateeka agazifuga oba gwe ye principle ezo principle mateeka laws ezigavaninga ssente kati okwewala kyovola bateri azimansa nga yazikoze gwetegereze teri azigaba okumansa kubayita okumansa nga yazikola kyovola abagagga bangi mu kibuga naye tobalabangako nga bazimansa oyo azimansa teyazikoze teri muntu ng'ayina adiweya ye ng'akasawo ka sementi yakagobyeko siringi 5 okufuna omutwalo yatunze ensawo mmeka kati n'omugamba atandika okumansa mulonde tekisoboka so kakati sente olina okuba ne disipulini ya sente baziteeka mu kkomera baziggalira eruziraawo olina okufuna ekkomera alyo wosibira sente ekkomera eryo n'otoziganya kati ebyo byonna tubayigiriza kuba kati kankubuulire olaba ekkomera eryo gwazisibirayo gwazigulira sireevuwo kati bw'otomanya kuzisiba n'ozikaliga n'ogamba zino nziggalidde ziri mu kkomera lyange tukuyita kuziditeininga ne bakutwala ku poliisi ne bakuditeininga ne bakuteeka mu kaduukulu olina okuyiga okuteeka ssente zo mu kkomera mu kaduukulu kaazo akako pastor eyo topic nno nnene I think tujja kugitandikirako next time kuba abantu abasinga ndowooza wava n'ensonga egamba ssente zimpita mu ngalo era awo tujja kwogerawo zimpita mu ngalo awo nzikola nenzirabako naye tezinywera so nze ne ssente zemba nafuna omwaka oguwedde nsigala nzirondoola trendi yaazo mpaka muguno ne mugulijja mpaka zibeere n'abaana n'abazzukulu era ntera okukola statement egamba toli abaana ba ssente eri abazzukulu ebyo nja binnyonnyola tunaatuula basaba ne banyabo tetugenda kuba nga tusukkako wano Mr. James nabagamba mumuwa obudde bingi bikyali munda mu ye byatana bakubanga atubuulira naye olunaku olwaleero maama agambye ssente eyiye eringa munveeko mmwe mweraba